Ziram. Oh, okay. Making a conversation. Chitufu. Oli munyivu nange ni munyivu abantu banonda lwaki siri mu ntebe onsabye ne mechi kuri falinga ku 7 sija muri falinga ko ne wankubadde odde waka nga bakubye nga wekokola no gamba lwaki banzibye naye nulina gamba toyogera kumubya kubye wadde ngumulaba wuli amanyuka tomogera ko lwaki bakubye amazima amatufu batubba kubanga bakozesa eryanyi dibadiba tebaina kozesa batubba sigama tetwakola buli kyetwasobola ko tetwasobola kola twakola buli kyetwali tusobola kola mu kaseera ako onojjukire kibiina kyaffe kyalangirirwa nga tuli mu bbanga kumpi mwezi okutuuka mu kulonda era weewaawo ne batuwagira abantu naye nitubbibwa ngirojjukira nti internet yasalibwako amajene gebulungula amakaga ffe ne bannaffe bangi ne basibwa nga bala tebavangako mu makomera bwekityo bwe kyali ne batunyagulula lwaki tuddayo mu kulonda kubanga we refuse to give up the legitimacy ojja kulaba nti Museveni akozesa sente mpitirivu nnyo ez'omusolo ogezaako diverting abantu nga muli okugula abayimbi muli okugula abaana ba ghetto n'ebirala byonna kuba ayagala kukyusa narrative tewali kya bbeeyi eri dictator nga kigambo kye bayita legitimacy kyekiwaiswa mu luzungu legitimacy bwe butuufu obutuufu bw'ensonga era batugamba bulijjo nti when you don't have the political legitimacy you have nothing musobola n'ogenda ne muwamba ensi yonna naye bwe muba temulina political legitimacy mubeera just ba bandit kati Museveni talina political legitimacy kubanga teyalondebwa abantu batulonda kyova olaba yonna gye ŋŋenda banyaniriza with full dignity kuba bamanyi ddala nze president omutuufu gwe balonda naye olw'effujjo olw'effugabbi olw'eranyirya emmundu mwami Museveni n'agenda maaso n'okuwamba eggwanga ye step gye tulina okutuukako tumuyigule n'obukulembeze tumumuggyeko bannange mweno struggle si sprint oba misinde gya kafubutuko wabula misinde gya mile oba marathon omenya kimu ku kimu kyova olaba tugalvanizing abannayuganda tubagamba bannange temuggwamu maanyi dictator tuwamwangula luli era tukyasobolera ddala omuwangula era tusaba tugende maaso tumuwangule bwe tuba bakulwanirira buwanguzi bwaffe tubulwanirire nga tubuaninze kuba bakulaba kati ku luguudo nti okayinira buwanguzi bwaffe obuliwa bwe mwalonze kyobola tugamba bannayuganda temukoowa kulonda baganda baffe muveeyo mutulonde ate temukoma okutulonda wabula mulemereeko mu ngeri emu oba endala so tusigala nga twagala that legitimacy because that legitimacy is very important, is what sustains us as a people and keeps us alive. Otherwise nandibadde mukomera kati olunaku lwaleero nebeesanga nga tebalina kye bayinza kwekwasa konsiba kubanga byenjogera mu butuufu ng'omuntu yalondebwa abantu abasinga obungi mwami Museveni n'obuswavu obwo kiringa bawanga analogy yakubba njovu n'obulawo ogikweka kati enjovu yabulwa abagikweka era bulijjo abaana bakyogera mu ngeri ya lusagiro nayo nga baba serious entebe gyabba tagituddeemu asitamyemu nsitame katwagala musindikiriza tugimujjemu ekyo tekigenda kubaawo okujjako nga tulemeddeko bwe tulemerako fast ebituufu byonna ne tubikola netumanya nti ffe batuufu mu byakalulu ffe batuufu tumuwangudde kati n'ebyokumutwala entyagi nawo tujja kuba batuufu naye kizibu omutwala entyagi nga tetumuwangudde bwe tumala omuwangula ebisigadde bisobola okuddako. Okay. Radio Uganda Boston, hello. Hello, Sibyota Sebo. Jeri munange. Amanya n'eddoboozi ne gy'osinzidde? Amanya bampita Yusufu Kiteezaala wa ne Richmond, Virginia. Sebo. Nina ebibuuzo byange mbadde njagala okubuuza omukulu oyo. Biyise mu bufunze taata. President Bobi Wine. Bade mubuuze ekibuuzo kino bakimubuzizza nnyo naye ennyonnyola yakyo yannema okutegeera obutuufu. Senga constitution yamwe egamba nti emyaka ebisanja 2 senga ogenda ne weesimbawo Museveni n'alemerako ngera bwe yalemerako emyaka 5 gino ne giggwako oli sure nti entebe ogenda giteera omulala nga Segona wazza kyogera buli lunaku
oba ogenda kulemerako naawe tukutwale nti ojja kulemera emyaka emirala 5 gye 15. Ekyokubiri abaana bano be baasitibwa ba Eddie Mutwe basebuufu abo ba Bobby Yanga bo nkimanyi nti abali ku mwanjo famire zaabwe ozirabirira naye bali abalala abatamanyiddwa abatajja mu mawulire famire zaabwe nazo muzirabirira neyanzege. Okay. Webale nnyo webale eddala ssebo ekisooka constitution eyo nga bagibagamba nange nze omu ku baasinga n'okulemerako nga njagala obukulembeze bubeere bwa bisanja ebisanja 2 era constitution gye twabaga ekyennaku nti constitution yaffe eyo akakiiko k'ebyokulonda kaagana okugipasinga nga tekalina tteeka lyonna likeesigamyeko. Nze gwe mulaba wano nze nalina emirimu mingi gye nkola era mingi gye njagala okukola naye ng'omulimu ogusinga obukulu gwakufuna ddembe lyange nsobola okukola ebirala byonna nga nyina eddembe lyange era njagala nnyo era mbagamba bulijjo nze najja kukyajinga bano abakulembeze abalala bonna bangi nnyo abasobola okulembera nga nze n'okusingawo ekyo nakkiririzangamu era nkyakikiririzaamu. Sawa zino yinze mukulembeze wa NUP sawa zino constitution yaffe y'ebisanja eyina ekkomo ku bisanja baagano gipasinga so gye tuyina teyina kkomo ku bisanja naye nga nandyagadde nnyo nze okulitayaringa n'empumula endaba ate omulala nga tutwalamu nomulala nange nenfuna ne chance ekola ebintu ebiranze kwolaba nyina talanta nyingi nsobola okukola ebintu ebinyuma bingi nnyo ate nga nange nyina emirembe gyange but for now tukyagala kwefuringa ayina n'ekibuuzo ekirala kyafuuta political prisoners yaba political prisoners munnange bangi nnyo abawambibwa bangi nnyo abatemulwa bemanyi ne besimanyi waliwo amanya ge mumanyi bamuyodi ba Bobby Yanga ba Eddie Mutwe n'abalala nina amanya mangi nnyo bemutamanyi okuleka 18 ababuzibwawo bakanata Muhammad badamulira n'abalala bangi tebamanyiddwa bangi bamanyiddwa naye ate abo betumanyako abafuluma mawulire ebebo famire zaabwe abavaayo ne bababanja waliwo famire ziringa babawoni nga temugeza ne muvaayo ne mbako kyemwogera era famire ne bakkiriza nga batiisibwatiisibwa ne tubawo ekitiibwa kitwogera ku bantu baabwe ne bwe tuba tumanyi babeetaaga kubanga babatiisa abo emulaba bavuddeyo ne boogera be bagumu abala tebavaayo waiso ayinza okuba ayina ensonga gy'abadde ayagala okwogerako. Mbadde njagala kwogera ku nsonga ya muganda waffe yabuuziza omanyi oluusi bw'obuuza omuntu nti lwaki toli kiba kibuuzo ekiba kiri emotional. Ekisooka ffenna tumanyi nti eggwanga liri mu buwambe eggwanga liri mu ki mu buwambe era olutabaalo lwe tulimu lwakuwangula buwambe. Omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu nkakasa munda ye teyamanya nti olwaleero lwe yandibadde avuganya ku bukulembeze bwa ggwanga.